إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatuwuliriza tukyagenda mu maaso, abatuwuliriza n'abatulaba tukyagenda mu maaso n'emisomo gyaffe gikwatagana ku bufumbo. Tugenda kulaba leero inshallah ta'addudu zawjat, okusussa ku mukyala omu, omwami okusussa omukyala omu. Ekikolo al aslu, ekikolo muntu kuba na mukyala omu, naye obusiraamu bwakkiriza omusajja okubeera nti agatta ku mukyala omu n'asussaako, naye ne butakirekeraawo wabula bwateekawo obukwakulizo. Amateeka agafuga ensonga eyo y'okubeera nti omwami abeera n'omukyala awasa abakyala abasukka mu omu, era ng'emigaso egiri mu kintu ekyo gigasa omuntu kinnoomu ne gigasa ne society ne mu mbeera zaffe za bulijjo zigasa ekintu ekyo kigasa society yonna ebeera nga ekifunamu ekyokubeera nti omuntu awasa omukyala asukka mu omu. Ga mu mateeka agafuga omusajja oba omwami agenda okuwasa abakyala abasukka mu omu, al adl, okubeera nti yenkanyankanya. Omusajja oyo alina okuba nga mwenkanya. Allah agamba nti fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Bw'oba otidde, omwami aya negamba nti bw'oba otidde okubeera nti wenkanyankanya wakati w'abakyala fawahida, sigala nga owasa omukyala atya omu. Bw'obanga otya nti tojja kwenkanyankanya, sigala na ku mukyala omu, kuba osussa ku mukyala omu kyatteekwa okubeera nti wenkanyankanya wakati w'abakyala abo. Okwenkanyankanya mu kusula nabo, mu kugabanya ebiro, mu kugabanya ebiro ntono, ayina ebiro 3 nono 3, bwe batyo kugamba nga benkanyanga, si kubeera nga oli ogendayo olunaku lumu osulayo olunaku lumu eno nga eri nga ate obeerayo ennaku zonna eza wiiki, ennaku 6 eri nga obeerayo lumu. Nedda, wabula olina okwenkanyankanya. N'okwenkanyankanya okulala olina okubeera nti wenkanyankanya mu kubalabirira, mu kubagabirira, okubambaza n'ebifaanana. Si kubeera nti eri omukyalo omu bo bagulira emmere ne balya ne bakuta, ate ewalala yo totwalayo, otwalayo lw'oyagadde, tobawa mmere n'ebifaanana. Wabula olina okuba nti bonna obagabirira biidhnillahi ta'ala. Okuggyako okwenkanyankanya obusiraamu kwe bwatukkiriza era ng'omuntu tasobola kubeera nti yenkanyankanya, kubo kwenkanyankanya kw'omutima, laavu eyo, omukwano ogw'omutima ogwo olina okuba nga olina gy'osinga okuba nti oyagala naye nga tolina kyolesa mu bikolwa byo. Allah agamba nti walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum fala tamilu kulla al-mayli fatadharuha kalmu'allaqa. Allah yatugamba nti temusobola kwenkanyakanya wakati w'abakyala ne mba mufudde mutya, ne mba mufuddeyo mutya. Kugamba okwagala okwenkanyakanya okw'alaavu ey'omutima temusobola kukikola, naye tolina kukyolesa mu kusula ne mu kubeera nti obagabirira. Etteeka eddala erifuga omukyala omwami al-qudra ala al-infaq, okubeera nti olina okuba nti olina obusobozi obugabirira abakyala, obubaweerera, kubawa ebyokulya, okwambala n'ebifaanana, ebisulo, byonna bino olina okuba nga obikola. Ekyokusatu, kyatteeka okubeera nti omusajja tasussa bakyala bameka? Bana. Allah agamba nti fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Allah yatukkiriza okuwasa abakyala 2 n'abasatu ne ku bana. Era oyo yenna alina abakyala abasukka mu bana kiri haram, abalina okuba nga ataako abamu n'asigaza na bana. Ekirala, okubeera nti togatta wakati wa mukyala ne sengaawe, oba mukyala ne maama w'omuto, oba omukyala ne muganda we, kya haram. Nabbi yagamba nti wala yajma'u ar-rajulu bayna al-mar'ati wa 'ammatiha wala bayna al-mar'ati wa khalatiha. Togattanga omukyala ne sengaawe, nga ku bakyala bo waliwo omu ayita omulala senga, waliwo omulala ayita
omukyala maama w'omuto. Ekyo nabbi yakigaana n'okugatta abakyala abooluganda. Omukyala w'omuganda wa munne Allah yakigaana mu Qur'an, wa an tajma'u bayna al-ukhtayn. Allah yabeeranga agaana omusajja okugatta abakyala babiri nga baaluganda. Ago nno ge gamu ku mateeka agafuga omwami agenda okubeera nti awasa omukyala asukka kw'omu. Hadha wallahu a'la wa a'lam wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.